Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ku Lwokusatu lwa wiiki eno lwaweze emyaka 7 era okusinziira ku ssemateeka w'obusiraamu omukadde yandibadde awummula wabula ssemateeka ono yakolebwamu ennongosereza mu mwaka 2022 ng'emyaka Mufti kwalina okuwummulira gyateekebwa ku 75 kyokka mu ssemateeka y'omu omupya mwateekebwamu akawaayiro akagamba nti omuntu yenna abadde mu buweereza nga kwe kuli ne Mufti okumala emyaka 10 n'okusoba nga ssemateeka w'obusiraamu ompya tannakolebwa takkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya busiraamu. Yasabinga emyaka 10 nadda kate 10 endala nezagwako takkirizibwa n'akatono okusemberera gibakolaki gibalondera ate ekyo kiraga nti alina omulugube gw'amaanyi mu bukulembeze w'okusigala ng'akyali Mufti ayagala kubeera life Mufti. Kati kino kitemyemu abasiraamu era ne basalawo okuddukira mu kkooti oluvannyuma lw'okukimanyako nti Mufti Mubajje aliko olukiiko lw'abamanyi olwamuwadde ekisanja ekyalo eky'emyaka 5 era nti wakulayisibwa ku Lwokuna lwa wiiki eno kye bagamba nti kimenya mateeka. Kigambibwa nti College of Sheikhs kuliko abantu 17 bo bagamba nti yeeyongereyo naye nga College of Sheikhs mu constitution teyina weeyongerezaayo ki kisanja kya mukulembeze w'abasiraamu. Abantu bali mu kutiisibwa batira ebifo byabwe baagala buwogo baagala ABCD bye bajja ku mulamwa nga naye nabo amateeka bagamanyi ti ekisanja kiweddeko era nze mbadde amagezi gembawa okusinziza ku kiriwo enough is enough. Mufti bamusiibule mirembe entegera y'obusiraamu entaputa y'obusiraamu erimu okutuukira ensonga etwawulayawula. Abatutte Mufti mu kkooti kuliko Nsimbe Swaibo, Byansi Twaibo, Kalokola Musa ne Kasakya Musa nga bano baagala kkooti esooke eyimirize mangu okulayira kwa Mufti Mubajje aleme kudda ku bwa Mufti kubanga ssemateeka takyamukkiriza era baagala kkooti eragire olukiiko Ramagris Rama lutandika okutegeka okulonda okupya n'okuggyawo eby'olukiiko bye lwasalawo nga bamwongera ekisanja. Mu kwogerako ne bannamateeka ba Sewankama and Company Advocates bagambye nti batuukiriddwa abasiraamu oluvannyuma lw'okukitegeerako nti waliwo ebigenda mu maaso ku kitebe ky'obusiraamu ebitali mu mateeka. Twasaba nti nno tewabaawo kirala kyonna kirina kukolebwa ku sayidi eyo omuli ng'oba okuba okumulayiza omuli nga n'ey'okutuula mu ofiisi era nga tukakasa nti nno ebiragiro byaffe birimu eggumba era kkooti tukakasa nti nejja kubanga etuwuliriza. Bagamba nti ssemateeka w'obusiraamu akirambika bulungi nti Mufti talina kusukka myaka 7 nga kyokka Mufti aliko ku Lwokusatu lwa wiiki eno lwagiweza ekitegeeza nti alina okuwummula. Bapulidde era balambuludde nti mu kiseera kino nga Mufti taliiko etteeka liragira omumyuka we okugira ng'atuula mu ntebe y'obwa Mufti okumala emyezi 3 nga webategeka okulonda okulala. Ekisanja ekyo kigenda kuggwako naye bwe kyalibadde kyakaggwako tebaliteereddewaawo Mufti mu bwangu obuvunaanyizibwa baali badde babukwasa Director of Sharia n'asobola okuwumbawumba ensonga kubanga ebirumira bingi nnyo ku Uganda Muslim Supreme Council. Kyokka bagamba kyewuunyisa okubanga wabula olunaku lumu lwokka Mufti aweze emyaka egimukugira okwesimbawo nga teri yadde kalango kayita basiraamu balina bisaanyizo kuvuganya ku kifo kino. Emyaka 7 giwedde n'ekisanja eky'emyaka 10 nakyo kyakola ki nakyo kyaggwako mu buli ngeri yonna tetulina nkwaso yonna emwongera mu maaso. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Muvawala agambye nti abagenze mu kkooti tebalina buyinza buyimiriza kulayira kwa Mufti. Tekina makulu temuli bebaani abaganda Mufti gwotunira ekiwandiiko bebaani abayinza okugana Mufti ng'agenda kulayira bebaani naye singa kibadde gamba nti General Assembly eganye Mubajje nalibadde kwandukula naye kati bebaani abo. Ono era atuuse n'okwebuuza bwe baza okugenda mu kkooti nga si bammemba aba General Assembly bakola ng'abaani mu busiraamu be batwala ani be bakulembera obusiraamu. Waliwo n'ebbaluwa eyafulumizibwa aba Uganda Muslim Supreme Council ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 7 ng'eraga nti abakulu beebuuziza ku bannamateeka baabwe ababawabula nti si kituufu okwogera ku kifo ky'obwa Mufti ng'ekisanja kyekiggwako ku Lwokusatu lwa wiiki eno tekinnaba. We bituukidde olwaleero nga Mufti Mubajje yakamala ku ntebe y'obwa Mufti emyaka 24 oluvannyuma lw'okulondebwa nga 11 omwezi ogwa Desemba mwaka gwa 2002. Kati Kampala amazeeyo emyaka mingi. Iri abiri mwaka
mwesatu bwe tulaba nti enduddeyo nnyo nange kenyini neetya mbeerayo otya byonna mubikole naye njagala mutegeere wano bwe najja saasindiikiriza muntu nange bwe naaba ntuusizza okugenda saagala muntu ansindiikiriza ate ansindiikiriza ndeetera kulemeramu. Obed Lutale yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.